Omulabi waffe tukutegeeza nti etaaza obuyambi bwaffe ng'ojja ku New Vision jangu ne ID yo bw'otazze na bikwogerako tojja kukirizibwa kuyingira n'ate jjukira tukulindiridde ssaawa 5. Kino nno twakikoze guno omwaka omupya kuba tugizudde bulijjo bwe tukeera ate tugenda okubala essaawa nga waliwo abafikira obw'eggulu. So tukutegeeza tujja tandika okulaba ssaawa 5 paka ssaawa 10. N'olwekyo jangu ne ID yo. Kale nno katunyumirwe naye nga tugenda maaso abantu baffe betulaze. Olina ky'obamanyiiko. Taata maama senga tukwegayiridde bw'obanga olina bw'omanyiiko kuba ku simu eno wammanga eri nooti 758-235-53-26 oba genda mu simu gyo weeza Samasa wandika ekigambo Taasa leka akabanga weeza ku 8338. Twetaaga omwaka guno omupya abantu baffe betulaze babadde bangi nga sinneerabira. Waliwo omukyala ayitibwa Jokudu Scovia wajjango onoonya mutabani wo gwagamba nti yali agenda kusaba ne banne n'abula. Tukusaba tukwegayiridde jangu omwana twamulabye jangu tukutwale mutabani wo gyali. Ate ka tugende mu abo abawadde akonga Sharon omulala akunguzibwe ne Allen Simenta. Waliwo omukyala ali bunaayira yagamba yetayagala kubanga ate erinnya lye liyita ku mpewo naye yatuweereza ensimbi emitwalo 4 kwe twagula omufaliso ate balansi n'aweebwa maama Sharon anoonye ennyumba asase ne balansi eyali asigadde ku ddwaliro n'endala zimuyambeko mu bulamu obwa bulijjo. Sharon ino yono kakati nga nakawere wa wiiki 3. Tulina omukyala ali Netherlands teyagadde kubanga tumumentioning obanga tumwogerako erinnya lye naye yasazeewo n'awa etu Sharon. Jjukira Sharon abadde n'obuzibu nga talina waasula omufaliso guno guguliddwa eddwaliro tugenda disasula ne maama afune wadda awalala ave wali we twamuleka kubanga yali ku mwala ng'omwala si mulungi n'akamu n'endala ssente zigire nga ziyambako Sharon kulya n'ebintu ebirala. Sharon oli otya? Owulira otya? Okay, bw'ogambo ki bw'olina eri omukyala akuwadde ebintu bino? Ampeereza binene ebintu byonna mwebaza eyanziza nnyo okunnyamba. N'abantu bonna basobodde otuyamba otuwa ku kasente akalabirira omulwadde ono mwebale nnyo mwebalire ddala. Twavudde awo nno ne tukka mu ddene yogayogana nga tugenze Namuwongo mu godown. Tulina aba United Alimas Family abatuwadde ebintu banaye bakoze kyattendo n'abateeka tubalaga olugendo lwaffe nga tutuuka mu godown e Namuwongo. Ensonga etuleese wano ya Sharon akonga jjukira okuba twajjako wano omulundi oguwedde. Sharon yayita n'azaala byonna tuzze tubibalaga. Olwali tukomyewo wano e Namuwongo. Ensonga etuleese nga tufunye bannaffe abawulidde omulanga ne bagamba nti basobola okukyusa obulamu bwa Sharon. Era si balala wabula bano abali emabega bagenda kuba batubuulira biki bye baleese. Ne sijja kujja okwo njagala okwebaza kinoomu avuddeyo n'awulira omulango gwa mama Sharon. Nawulira omulanga gwa Sharon. Tekitegeeza nti mwana ali ewaka naawe okole kimu nga Sharon kye yakola. Naye kibeera ekyokuyiga nti osobola okugwa mu ntata n'obeera ng'olaajana ng'okaaba ng'oyaggayaga naye nga tewali akuyamba. Gwe oneeyisanga Sharon osanga tojja kufunayo bantu bajja kukuyamba. So tuwulirize bamaama baffe tubeere ab'eggonjebwa tukole bye tulina okukola tugende ku ssomero. Naye olwaleero ekituleese kwe kubanga tuyamba okukyusa embeera eya mama Sharon kuba munnange ye talina musango gwa mulanga oba Sharon gwa mulanga. Group eno gyenzize nayo eyetisse ettu bagenda kuba batumenyera bye baleese. Omwami amanya bampita Ali Ssemmambo. Yesebo. Nga nzaalibwa Kasubi naye nga nkolera South Africa. Wasinzidde kuki okugamba nti kangende ku Bukedde nange nkyuse embeera y'omwana ne maama gwe nalaba akonga Sharon ne maama we. Ate muneno kyewuunyisa programu eno sinze yagiraba. Mukyala wange ate nga mu South Africa ate saali yewaka na ndaga nga family ennenge gyerimu era ngamba if you can please genda babe ku bantu abo ate nga kinkakatako nga muna Uganda
okujja okuyamba abantu bano kubanga ffe nange nali mbaddeko mu mbeera eyeetaaga obuyambi so bwolaba munno eyeetaaga obuyambi oba olina omudduukirira so ate nga yenze ate nze omwera ali mu brothers and sisters in Islam e South Africa ate nga Uganda ndiyo wa United Alimas Family okuba nga tuyamba abantu yensonga lwaki ndi wano. Tweyanzizza bangi abalina naye nga tebavuddeyo kutoola era bangi abalina nga tebafaayo kuyamba balala omutima ogwo anti kyegambye nti nange omanyi era alumiddwa ku musota bw'alaba omugwa akola ki ayekanga kati nze nali mbaddeko mu mbeera nange yeetaaga obuyambi kati nze mmanyi kye bayita obuyambi era mmanyi nti omuntu aba bukuwadde kikyusa ki ku bulamu bwo era omuntu aba akubeereddewo yabeera atya mu bulamu bwo so ensonga lwaki nange nina okuyamba abantu bano banali mbaddeko mu mbeera yeetaaga obuyambi. Kiri oleese ne gurupu yo yonna tetwagala okumanya ebintu bino bano abantu bano ababiri bano United Alimas Family babinnyonnyole bulungi banzi amannya gaffe nnyabo. Amannya nze nayiga Amato Brenda nga nzaalibwa Wakiso nva mu Alimas Family nga nze Deputy CEO. Alimas Family ekola ki? Alimas Family tukola ebintu bingi tuyamba abali mu bwetaavu tuliwo kuŋŋaanya abasasise tuliwo kukwasa wamu nga family tatugiyite nti ffe tulina family siga nti lwakuba twazaalibwa wamu naye family eyeekuŋŋaanya neefuuka ekintu kimu okukwasaganya ku nsonga ez'enjawulo. Biki bye muleetedde Maama Sharon akoŋŋa? Maama Sharon tumuleetedde ebintu bya njawulo okusinza ku kye twawulidde ne kye twalabyeko. Tuleese blankets tuleese sukaali tuleese obuwunga nakawere bw'anaasobola okunywamu obuugi tuleese emifaliso Sharon ne baby kwe banaasobola okusula wamu ne maama amuzaala omuceere tuleese sabbuuni anaasobola okukwasaganyizaako naffe tubeeko kye tubadde tukola kye tukwasaganyizaako mu nsonga eyo. Ku mulundi guli muyinza okuba mwalaba ku TV twagala tufuneko ku Sharon ne maama we. Banaye neyanzizza nnyo olw'essanyu lingi lyendina mu mutima era sobola kulaga nti naye lirimu ki mu mutima lijjudde. Mwebale nnyo mwebalire ddala neegye mujja Mukama akole ki abaddizeewo mwebale nnyo mwebalire ddala. Tutwalekoko mu nnyumba yo tulabe bweyimiridde nga bwe tuyingiza ebintu byaffe mpola mpola. Then waliwo omukyala yaleese engoye yabawadde engoye ziri omulungi yaleese ebiveera bibiri n'abawa engoye ezo n'endala ziizo waliwo abazze nga baleeta mpola mpola so bino biri ebirala bano be babibawadde. Tulumya ennyumba ya Mutonyi Mama wa Sharon bweti bweri naye tetulema kusiima aba United Alimas Family okubanga bakoze ekyenjawulo nga baleetedde bwe baneebaka kye baneebika emmere omuli akawunga omuceere sukaali tetwebaza kinoomu mwenna abavuddeyo ne muleeta engoye newankubadde nga temunsanzeewo naye ne muzirekawo. Waliwo omukyala yajja ku Mande ne mutabani we bamuyita Masi nange weebale nnyo weebale ddala oba Masi Maso nawe weebale nnyo weebalire ddala tukwebaza nnyo nnyini ddala. Ebyo nno nga biwedde bweti we tukoze omulimu guno ogw'ettendo twagala tubeeko n'akagambo akasembayo okuva mu United Alimas Family Sebo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpozi bannange abantu bonna aba Bukedde alina akadde ayiteko alabe abantu embeera bano gye bayitamu era nze nkubiriza omulanga butannaba kujja n'abakyali eyo titukwatirire wamu kuba bolaba embeera gye babeeramu n'akayumba gye gafaanamu ate nga si kaabwe bakapangisa buki bupangisa so bafunirayo akataka ne wabeera wa Kiso ne wabeera wa out of Kampala naye nga tusobola okufuna ka ploti 5 oba 5 netukabagulira netuzimbamu akayumba kabe kasenge na ddiiro so mbadde nsaba bamuza kisa bonna abakyali eyo tukwatire wamu kubanga nzolodde ne Alimas Family tuli wamu okubanga tugenda kibeeramu fenna tukibeeremu tubagulire ya kapoloti twazimbiremu akayumba kubabeere n'ewaka babolaba mama wa Sharon n'abaana bayina
okitegeera alina n'omuzzukulu kati so mbadde mbasaba tubafunire ewaka ku lw'omutima gw'eggwanga n'okuyamba. Neebaza kinoomu atuyamba oba nnyamba mirimu gino gye nkola si myangu naye neebaza kinoomu okuva ku camera person nammwe abatuwagira abatuwa ku nsimbi abantu betuleeta abambi nga beetaaga obuyambi n'ositukiramu abali ebunaayira oli Canada oli Netherland oli USA oli UK oli China oli South Africa oli Uganda buli kinoomu mbadde Nakacwa Rehema. Bye bye.